Buli ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogwokuna mu nsi yonna lubeera lunaku lwa buyiiya na kutandikawo ebintu eby'enjawulo mu lufuutifuuti kiyite Creativity and Innovation Day. Wakati ng'olunaku luno lukuzibwa, ekitongole ky'amawanga amagatte nga kiyita mu kibiina ekitumbula ebyenjigiriza, saayansi n'ebyobuwangwa ekya UNESCO baavaayo ne babaako abantu abaayiiya be baasiima omuli ebyobuwangwa n'ebirala. Mu ggwanga lya Uganda tulina abantu abalina bye bayiiyizza n'okutandika mu ggwanga era nga twagala tukulage abamu ku bantu bano anti amagezi muliro bwe gukubula ewuwo ogujja wa munno. Wali owuliddeko omusajja amanyiddwa nga Musa Bode, ono akola kumpi buli kyuma ekyeyambisibwa mu bulamu bwa bulijjo ziyite machines. Ate bannayuganda bayiiya emmotoka ekolera ku masannyalaze emanyiddwa nga Kiira era ng'eno bw'ogitunulako toyagala kutemya. Ate bw'otuuka mu Kisenyi, Katwe ne Mundeeba nayo osangayo abayiiya nga abookya ebyuma, ababajja ssaako n'okusiiga enzigi. Kyokka nno ng'eriyo n'ababumbi abakozesa ebbumba ne seminti nga babumba era nga beenogera buwanana laba ebibumbe by'ebika eby'enjawulo ku luguudo Kabakanjagala. Obadde okimanyi nti ne Katemba nakyo kiyiiye ate ebivuga emboozi teba nkadde. Inza Arafat Musoke, STV Select ey'enjawulo.